asome Buwande waliwo bayingiddeko bagezaako okuvaako ng'ali mu mmotoka bambi singa asobola okwemyutinga kijja tuyamba bulungi. Mukama yeebazibwe, Mukama yeebale bakuuma. Mukama mulungi, tumwebaza nti atuwadde obulamu n'amaanyi okuba nga twongera okuyiga omuweereza y'ani. Mukama ffe yeebazibwe. Okuyitibwa mu buweereza able minister. Amiina. Oli otya omusomesa Godfrey? Gyendi. Nkebuuza ku kibiina. Bannange njagala okwebaza Musumba Saamu, Omusumba Buwande n'abooluganda mwenna abatutte obudde okubeera nti muloginze in okuwulira ekigambo kya Katonda, na mwenna abooluganda bali ku cyberspace tubeebaza okubeera nti mutuwuliriza olunaku olwaleero. Tetwasobodde kubeerawo ku luzungu, twabadde tucelebratinga birthday ya muwala wange, musanyufu nnyo nakati akyakooye. Ziva Kela. Amiina. Twebaza Mukama yamwongeddeko omwaka, yafunye 2 digits, ali excited okubeera 10. Amiina. So kati tugenda katusabe tugende mu maaso. Taata tukwebaza olw'olunaku olwaleero olw'otuwadde okujja mu maaso g'okweyongera okukumanya, era taata tukwebaza nti ettabaaza ye y'ekigambo kyemulisibwa gye tuli abatannakutegeera bakutegeere olunaku olwaleero. Ekigambo kyo nga kibuulirwa tubikkulirwe ggwe Kristo ali mu kigambo ekyo. Tukwebaza nti bonna abawulira ekigambo kino n'abo abatannakiwulira bafune okulabisibwa gy'oli. Taata tukwebaza nti Kristo bw'alabisibwa bangi bategeera. Era Katonda waffe olunaku olwaleero otuwadde obulamu, otuwadde okutegeera n'okumanya ekigambo kyo. Buli lwe tweyongera okumanya Mukama tufuna okubikkulirwa. Okubikkulirwa okwo kuwa Kristo era kuli mu ffe. Tukwebaza byonna nga tuyita mu linnya ly'Omwana mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Abooluganda, tukyali ku kuyitibwa kw'omuweereza mu ministry. Ebibuuzo byonna by'obadde weebuuza, ffe tetwogera bwogezi, tusoma ebyawandiikibwa bino nga bwe tubadde tukola ki, tujja tubisoma. Njagala okwaniriza mwenna abatuwuliriza ku Facebook, abali ku YouTube, ku Twitter, mujjeeyo ebitabo byammwe mubadde muwandiika. Mulimu ababadde bayiga naffe okumala ebbanga nga badde batugoberera. Babadde balina we bawandiika notisi zaabwe. Era jjayo ekitabo kyo kubanga tugenda kuleeta ebyawandiikibwa nga biwerako. Bw'oba obadde olina w'owandiika era jjayo otandike. Oyo ayakatujoyininga olunaku olwaleero tuzze tuyigiriza ku Kristo nga gwe tuyigirizako ali mu kitabo kya Bayibuli. Kati tuli ku mutwe ogugamba nti okuyitibwa mu buweereza. Tutunuulira buli omu ayitiddwa aluwa omuweereza. Twava mu kyawandiikibwa kyaffe kiri mu Bakoliiso ekyokubiri essuula 5 okuva ku lunyiriro lw'17 n'olw'18. Ayagala nsomeyo. Somayo tulabe tuddeko emabega tujjukize abooluganda, twejjukize naffe. Abakoliiso ekyokubiri. Bakoliiso ekyokubiri essuula 5 ove ku lunyiriro lw'17 n'olw'18. Lugamba bwe luti n'olwekyo omuntu yenna bw'aba mu Kristo aba kitonde kijja. Ebyeddanga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Olw'18 naye byonna biva eri Katonda eyatutabaganya naye yekka ku bwa Kristo n'atuwaffe okuweereza okw'okutabaganya. Omuntu yenna kye kisoose bw'aba mu Kristo aba muki? Aba kitonde kijja. Bw'obeera mu Kristo oba kitonde kijja nti si ggwe weefuula omujja. Kristo oyo gw'okkiriza yakufuula ki? Omujja. N'aggyawo biri byonna
ebikadde n'akufuula ki omujja. Tugenda ne twesiba ku bintu nga tomaze okukkiriza Kristo n'ogamba kirabika nze nkyayina kino nkyayina kiri. Kiva butasomesebwa bulungi. Kyekyo lwaki oba okyakireyiminga bino ebikadde ebikolimo olw'okuba nti tonaba kusumululwa. Wasumululwa oba osumuluddwa anti kati labayo musomesa oba wasumululwa nga Katonda yakusumulula naye kati gwe olw'okuba endowoozayo tebagisomesezza ng'ate eri abalabiyigiriza abalala abagamba nti tulina generation curses esitugoberera kati gwe naawe n'olowooza nti olina ekikugoberera. So wano Bayibuli etugambye nti buli muntu yenna ali mu Yesu Kristo afuuka ki kitone kijja. Kati gwe ekyo tokitwala wabula otwala kiri kubanga olaba tofunye mirimu tonnafumbirwa tonnazaala gwe n'olowooza mbu ezo ze generation curses. Amiina. Weewaawo. Genda ku Olw'okumi owulire. Olw'okumi lugambye naye byonna biva eri Katonda. Byonna biva waani? Eri Katonda. Si ggwe si bumaanyi go biva eri Katonda. Otyo eyatutabaganya naye yekka ku bwa Kristo n'atuwa ffe okuweereza okw'okutabaganya. Yesu Katonda yatutabaganya mu Kristo. Kati connection weri omanyiwo gwe kukkiriza Kristo nga oli connected ne Katonda. Kristo munze mugwe yankyusa so sinze nekyusa. Ye byonna tebiri mu maanyi go. Kati ogenda n'owulira nti tukolerere kino otuukirire osobole okubeera omutuukirivu. Gwe ku bubwo tosobola kutuukirira. Wabula ekyo Kristo kye yakola ku musaalaba kye kikutuukiriza. Amiina. Kati nga tukyeyongerayo lwaki tuddayo emabega okwogera ku bino ebintu mu bitegeere ebyawandiikibwa nga tubisoma. Njagala ogendeko mu kitabo ky'aba Timoseewo ekisooka essula ya 4 olunyiriri lwa 16. Timoseewo ekisooka essula ya 4 olunyiriri lwa 16 lugamba. Olunyiriri lwa 6 sorry. Okay, kanzireyo wano. Olunyiriri lwa 6 lugamba bw'onojjukizanga abooluganda ebyo onoobanga muweereza mulungi owa Kristo Yesu okulira mu bigambo eby'okukkiriza n'eby'okuyigiriza okulungi kwe wagoberera. Bw'onojjukizanga abooluganda ebigambo ebiki? Ebigambo ebirungi. Oli wa Kristo bwe tujja wano tubajjukiza ojjanga kuba muweereza. Twogera ku muweereza, omuweereza yaani? Bakoliso ekyokubiri kitugambye nti kasita omala okwatula olwo oyitiddwa okubeera muki omuweereza. Gwe w'oluganda kakwakkulizo ki akakukkiriza okubeera omuweereza okubeera nti ogenda kuweereza? Ntegedde ng'otusomesa nti bw'oba oli muweereza ekisaanyizo ekisooka oteekwa okuba nga wayatula Yesu Kristo. Weebale nnyo. Okay, bw'omala okwatula Yesu Kristo olina okuba ng'olina ekkanisa gy'olimu ekusomesa n'ekuyigiriza Kristo oyo gwe wakkiriza. Amiina. Bw'omala omutegeera then naawe n'ofuluma ebweru okutabaganya abantu bano okudda eri Kristo. Tuli ku mulamwa ogw'okutabaganya ye muweereza ayitiddwa. Leero tukyeyongerayo n'ekyo eky'okuyigiriza eky'okumanya obuweereza buno bwe tulimu. Obuweereza buno bwe tulimu kiringa okukkiriza obulokozi. Bw'okkiriza obulokozi oba okkiriza okuweereza oba oyingidde mu kibiina eky'okuweereza. Buli muntu yenna alokoka afuuka omuweereza wa Kristo. Amiina. Kitegeeza nti omuntu akula ng'Omwoyo Omutukuvu amukuza n'alyoka akula mu buweereza buno engeri gy'anaakola ki gy'anaaweerezaamu. Luli twasoma ne tulaba nti omuntu mu kutegeera bw'amanya Yesu bwe yamumanya
n'amwawula n'amuyita n'amuwa obuki obutuukirivu yakola ki yamumanya n'amwawula n'amuyita n'amuwa obutuukirivu amiina kati bwe yamuwa obutuukirivu olwo n'alyoka amuwa ekitiibwa kati gwe omuweereza bw'oba tosomesebwa ebintu byonna tosobola kukola ki kubimanya awo mu luzungu ate kivaawo bulungi kubanga kigamba for one knew, yes. He predestined those he predestined, he called those he called, he justified, those he justified, he glorified. Genda mati madenyaga kisoma okay. Beyamanya kitegeeza nti bw'ojja n'olokoka Kristo aba akutegedde wano ku kulokoka okuyingira mu bulokozi Kristo aba akutegedde kati bw'ojja mu bulokozi eyo ye bwe buweereza bw'oyitibwamu n'otandika okusomesebwa kati tugenda okutunula mu byawandiikibwa twayogera luli nga tuyigiriza ne tugamba nti bwe twali tugeraageranya endagaano enkadde abaayitibwa abaweereza abaayitibwa mu ndagaano enkadde n'abaweereza ab'endagaano empya Kristo be yayita mu buntu kubanga ab'endagaano enkadde baakoleranga mu busimu obutaano naye abaweereza Kristo baayise mu ndagaano empya yabayita bakuyita batya mu buliwo kankinyonyole buko bwenti mubuziba tulaba mu ndagaano enkadde baganda baffe abaweereza b'endagaano enkadde bo badipendinganga ku busimu okulaba okuwulira visioni n'amaloboozi bwe gatyo naye bwe tugamba endagaano empya tuba tutegeeza wano Kristo azze amaze okuziikibwa afudde aziikiddwa azuukidde kati azuukidde wamu naffe bwe twogera endagaano empya ekyo kye tuba tutegeeza nti olwo Kristo amaze okuzuukira omulimu gwamuleeta amaze okukola kati tetukyadipendinga ku busimu obutaano ojja kugamba nti kati tubeerawo tutya awo affe tuli ba mwoyo tuba tudipendinga ku mwoyo omutukuvu ali mu ffe amiina bwe tutunuulira abatume Yesu be yayita be yalonda yabalonda n'atandika obbayigiriza nga balabira ku Yesu ekitaaliwo mu ndagaano nkadde kati twagala tulabe mu bikola by'abatume tugenda kutandika bikola by'abatume essuula ya 9 ove ku lunywa olwokuna n'olwomukaaga twagala tutunuulire omutume Sawulo eyafuukaani Pawulo nga sineyongerako temuneyongerayo mbadde ngamba Sister Suzette okwongereza ku kyayogedde nti okwawula endagaano empya n'endagaano enkadde nti ab'endagaano enkadde nga bwakinnyonnyodde baakoleranga ku busimu n'abunnyonnyola nti ze visioni okuwulira okulaba kye baalaba nti ate ffe ab'endagaano empya ng'amaze okubonyezebwa afudde aziikiddwa azuukidde kati kiba ebyandikwa bitutegeeza nti awataali kuyiwa musaayi tewaali endagaano empya ali tesobola kubeerawo kati mu kumala okuyiwa omusaayi guno kizze kinnyonnyolwa nti okuyiwa omusaayi tuba tutegeeza okufa okuziikibwa n'okuzuukira kwe kuyiwa kati okuyiwa omusaayi guno kati ab'endagaano eno gye tulimu endagaano gye tuyita endagaano empya y'endagaano luli Mukama yali atambuza ab'endagaano enkadde ng'abatambuza olugendo olw'okuddamu okutabaganya omuntu ne Katonda kati tuli mu mulembe nga Kristo yamala dda okututabaganya tagenda wabula yamala 2000 egiyise okututabaganya kati guno omulembe gwe tulimu gwe mulembe already nti Mukama yazza omuntu
ne Katonda nti Sister Suterata kinyonyoddeko nti omuntu bw'abanga omuntu yesi Katonda gwatunuulira ng'omuntu kubanga omuntu teyalina kimutwala kutabagana ne Katonda naye Kristo ye yalina kubanga ye yali saddaaka ennamu etaliiko bulema eye yatutabaganyisa kati Kristo bw'atuula omuntu yenna kwaba mu kutandika mutandise nti omuntu abantu beesiba nnyo kubiza ebintu nti oba sizadde oba sifumbiddwa ebyo bye bayita ebikolimo naye ebyo tebiba bikolimo kubanga Katonda bw'aba akutunuulira takutunuulira n'akumma mwana kubanga tubadde tusoma ekigundi mu kusooka ekyanikibwa kye musomye nti ye temuli bubi mu ye yali perfect okitegeera kati bwe mba temuli bubi there is no way wakumma mwana there is no way wakumma bufumbo okitegeera naye ye Katonda atunuulira Kristo kubanga Kristo ye saddaaka ennamu etudde mu ggwe kati omwoyo wa Katonda atudde mu ggwe gwatunuulira kati ggwe ebikolwa byo si byatunuulira naye atunuulira ye Kristo ali mu ggwe nga era akakasa nti omwoyo gwo gwa Kristo oguli mu ggwe gwe gugenda okutambuza omulimu guno gwayagala gutuukirira ogw'obulokozi eri abantu. Amiina. Abaluganda bakatwegattako kiki kye twogerako twogera ku muntu ayitibwa mu buweereza yani kye tuliko kye twogerako naye nga tuyita mu byawandiikibwa kubanga tetwagala kuteekamu birowoozo byaffe tugenda kusoma mu bikolwa by'abatume essuula ya 9 okuva ku lunyolo lw'okuna paka ku lw'omukaaga. Ebikolwa by'abatume essula 9 olunyolo lw'okuna. N'agwa wansi n'awulira eddoboozi nga limugamba nti Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? N'agamba nti ani ggwe Mukama wange? Ye n'agamba nti nze Yesu gw'oyigganya ggwe. Naye golokoka oyingire mu kibuga onoobuulirwa ekikugwanidde okukola. N'agwa wansi n'awulira eddoboozi. Sawulo yali nga abonyaabonya ye yali amanyi nti aweereza Katonda. Bangi nnyo abooluganda tumanyi nti tuweereza Katonda naye nga tulina zeal ekola ki eyo ey'okukola ebintu by'abakatonda naye mu butakola ki mu butamanya. Ne Sawulo yali amanyi aweereza Katonda era yagenda n'afuna obuyinza n'agamba nze genda gye bali mbakoleko ekyetaagisa wano bwe yagenda Mukama n'amukyalira bw'amukyalira n'amugamba lwaki okola ki lwaki onjigganya n'alyoka yeebuuza nti ani ggwe Mukama wange ani ggwe Mukama wange n'amala n'agamba nti nkolaako kiki kyoyagala. So wano tulaba Pawulo wano yali akyali Sawulo yali aweereza atya oyinza omuntu omwayinza okwanga tasoma Bayibuli nga yatujoyininze leero ye yali ayigganya ekkanisa nga bw'atyo bw'agenda atta abantu ng'agenda ayigganya ekkanisa kati ab'ekkanisa ne basaba ne bayingira mu kusaba n'okusiiba naga Mukama tulokole mu mbeera eno Mukama n'awulira okusaba kwabwe Mukama mwene ye yajja n'amusisinkana kyova olaba kubanga buli muntu yena yali amutidde yali musajja wa buyinza ng'ate ayigganya ekkanisa naye olw'okusaba n'okukkiriza n'okwegayira kw'abakkiriza Mukama n'akuddamu n'akyalira omwami ono omutima gwe gwali gugumye ogwali gukakanyadde n'alyoka akyusibwa. Kiki kye tuyiga wano yamugamba nti naye golokoka oyingire mu kibuga onoobuulirwa ekyokukola. Amiina. Mukama Katonda atadde obuyinza obw'okubuulira ekigambo mu mikono gy'abaana b'abantu abutadde wano. Yesu si ye yabuulira Sawulo ekigambo yamusindika n'agamba golokoka ogende olaba mu kibuga nja kukubuulira ekyokukola.
kati gwe amaze okulokoka n'otegeera owooluganda mpuliriza olwaleero ng'owulira ebigambo bino obadde weebuuza nti n'atandika ddi okuweereza Mukama Katonda oba obadde olinda kazindaalo kati okafunye akazindaalo waliwo atannategeera Kristo gw'osula naye mu nju waliwo atannategeera Kristo neighbour oli muweereza ng'oyitiddwa tugenda kweyongerayo nga tetunaakweyongerayo tulabanga wano bwe baali nga Sawulo Mukama amaze omukyalira amugambye agende mu kibuga agende mu kibuga olw'okuba yalina ziiru ya Katonda mu butamanya naye Mukama kwolwo lwamukyalira n'agamba nti kyoyagala kyonna katulabawo obedience mu mutima gw'omwami ono weewaawo yali ayiganye ekkanisa naye ye mu kumanya kwe yali amanyi nti aweereza Katonda we naye kati Katonda mwene bwamusisinkana laba yalina obedience heart n'agamba nti kyonna kyoyagala kinkolebweko laba Katonda olwo agenda muwa directions agende mu kibuga tulabye ng'obuweereza tubwetaaga man to man tosobola kubeerawo n'ogamba nti gwe tewetaaga muntu kubanga omuntu ono yagenda ateera okuyamba mu buweereza. Katonda akozesa abantu amiina era Katonda ayimusa abantu mu buli mbeera zonna mu buli nkola yonna ayimusa abantu era akozesa abantu kati kye tuyiga wano nti obuweereza omuntu ayingira atya mu buweereza omuntu ayingira mu buweereza nga amaze okuwulira enjiri eno yeeriwa y'enjiri ya Yesu Kristo nti yali gwe mutango oba ye saddaaka y'ekibi kye yali wakufa naye kati Mukama yakola ki teyasalawo mutta kutta kwe tugamba kwe kutta kuno okwokufa omwoyo n'omubiri naye mu mwoyo twali tuseguse awali wa Katonda nga omwoyo atutabaganya ne Katonda taliiwo kati Yesu azze okututabaganya afuuse omutango gye tukola ki gye tuli ekibi afuuse ekibi gye tuli era ye awaddeyo omubiri gwe nga saddaaka ennamu okuba nti ffe tununulibwa okuva mu bibi byaffe kati omuntu ajja atya mu buweereza omuntu amala kukkiriza Kristo n'alyoka ayingira mu buweereza bw'akkiriza Kristo olwo afuuse kitundu kimu ku bwakabaka bwa Katonda era nga mu bwakabaka bwa Katonda muno mwatambulira okukola ki okuweereza. Mbadde mwogera ku Sawulo yali omusajja Omuyudaaya era nga mukwasi w'amateeka yali mufalisaayo nga mukwasi w'amateeka mukwatanga amateeka ge ye yali amanyi okusinziira ku bitabo bya Musa yali yabikwata ngera yasoma mukugu ng'alina zi PhD zonna zaggwayo okusinziira ku mateeka ga Musa kati kati ye yali amanyi mu bufalisaayo bwe yali amanyi aweereza ki aweereza Katonda era Yesu amusisinkana amugamba nti owange onjigganyiza ki n'amuddamu n'amugamba nti gwani n'amugamba nti Mukama wange Katonda atuteekamu obwa Katonda bwe bw'ayogera tuwulira kubanga obwa Katonda obuba mwe buli naye nga tebukola ki tebunafuna kitangaala kibukola ki kibumulisiza kati ye bwe yamumulisiza kitangaala ye kubanga Katonda kitangaala okuyita mu Kristo kati n'ategeera kwe kukkiriza naga nti gwani Mukama wange wano kye tuyigawo continuing okuyigibwa tuyiga nti Katonda akuyita naye bw'akuyita alina engeri gy'akuhandolinga into other people bamaze okutegeera ekisa kye n'okwagala kwe n'olyoka osomesebwa n'otegeera nti buli kanisa yandibadde esomesa omuntu ono okutegeera Katonda ono gwakkiriza yaani nti tekoma bukomi kubuulira njiri bantu kulokolebwa naye we bajja mu bulokole abantu bano balina okusomesebwa endowooza zaabwe ne zikyuka ne zitandika okutambulira mu ekyo kye bakkiriza. Amiina. Kati nga tukyeyongereyo waliwo ekyokulabirako ekirala Lazarus n'omusajja omugagga olaba bagamba omusajja omugagga yagamba nti sindika waveyo eno omuntu azuki agende agende mu nsi ababuulire naye teeberezaamu abantu bwe baba baganya okuwulira ono omulamu oli omufu gwe banaawulira kyova olaba nti obuyinza Mukama abutukwasizza fe abalamu ku nsi
tubuulire enjiri Ekigambo kye. ekigambo kya Katonda. Amiina. Abantu tebannawulira ki njiri, Weewaawo. tebannategeera Katonda newankubadde bakola ki, batambula naye bakyali bavu mu Kristo. Tweyongereyo ebikolwa by'abatume, tweyongere okulaba bino byonna ebyawandiikibwa tubibawa okulaba engeri abatume abaali mu ndagaano empya, mu ndagaano empya engeri gye baayitibwa muki mu buweereza. Amiina. Ebikolwa by'abatume essula 9 ove ku lunyolo 11 paka 12. Ebikolwa by'abatume essula 9 olunyiriro 11 lugamba Mukama waffe n'amugamba nti golokoka ogende mu kkubo eriyitibwa eggolokofu obuulize mu nnyumba ya Yuda omuntu erinnya lye ye Sawulo ow'e Taluso kubanga laba asaba era alabye omuntu erinnya lye Ananiya ng'ayingira ng'amussaako emikono azibule. Neyongereyo bakomaawo. Mukama n'amugamba golokoka, amugamba ogolokoka, direction zimuweebwa Pawulo, zimuweebwa agende mu kkubo eggolokofu, agenda kusanga mu nnyumba ya Yuda, agenda kusangamu, agenda okumubuulira enjiri, agenda omuzibula amaaso. Okitegeera, yagenda wano Yesu tannabuulira ku Pawulo njiri, directions zimuwereddwa agendewo omuntu yaziyita mu muntu omulala asobole omubuulira ekigambo kya Katonda. Tosobola kunenya muntu yenna nga tannabuulira kigambo kya Katonda n'okutandika ogumusalira. Bw'aba tannabakuwulira kigambo kya Katonda oba njiri tosobola gumusalira, naye gumusinga bw'aba amaze okuwulira n'atakkiriza. Kati ab'endagaano empya Mukama tetukyasobola kuwulira Mukama nti baziyita batya mediums mu ngeri ngambe ntya simanyi bwe swakivunula nti Mukama yampise oba ekintu ne kingwako. Okitegeera, Mukama yatuma Pawulo agende. Ananiya si ye yali nnyo omusajja ow'amaanyi ennyo, naye yali muntu gw'alonze akole ki, asobole omubuulira enjiri. Yali muntu ategedde ng'amaze okutegeera Katonda. Katonda Yesu atuma Sawulo eri Ananiya kubanga Ananiya yali amaze okukola ki, okutegeera. Kitegeeza nti mu bulokole buno nga tutambula mu bulamu buno wabaayo abantu already abali ready nga bali well equipped, bategedde ki Katonda kyayagala. So Katonda bw'asisinkana omuntu asobola omudirecting entuko oyo omuntu akoze eki. Bampuliraana abantu bangi nnyo abalokoka naga nti nabadde ndyawo nempuliranga mostly abasiraamu awamu nabano abali b'ebisiyaga. Mukama abasinkana nnyo n'ayogera gye bali, bw'ayogera gye bali n'abatuma n'abaga nti bagenda mu kkanisa bweti bwebali nnyo. Kanisa ogenda mu kifo kino mu kkanisa efaanana bweti. Mukama kwegamba Katonda aba already yategedde dda nti omuntu oyo gy'alaga already ali well equipped n'okutegeera kwe n'okumanya kwe. Kati kiba kitegeeza nti Katonda ayita mu bantu okuyita abantu. Katonda akozesa bantu okuyita abantu. Amakulu gaakyo ki ne kiyigirizibwa olwaleero nti Katonda bw'oba omaze okumukkiriza gwe kkubo lyakozesa okuyita abantu abalala, gwe eddoboozi lyakozesa okuyita abantu abalala. Kyekiva kyetaagisa nti omuntu bw'amala okulokolebwa bw'asomesebwa aba amaze okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda, kubanga obwakabaka bwa Katonda Bayibuli etutegeeza netugamba nti n'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa amawanga gonna okuba omujulirwa. Kati gwe bw'okkiriza ofuuka omujulirwa w'obwakabaka n'ofuluma kyekiyigirizibwa olwaleero nti obuweereza, omuntu afuuka atya omuweereza ng'amaze okulokolebwa. Bw'amala okulokolebwa afuuka paati y'obwakabaka bwa Katonda, okutwaza obwakabaka bwa Katonda okubuulira abalala batannababumanya. Nti mu kubuulira tosaliza bantu misango, obaga nti Katonda bw'ayagadde ensi awaddeyo omwana. Katonda abaagala. Tosobola kusaliza muntu musango gw'atategedde gwe yazza, but osooka kumubuulira
bw'anaawulira n'ategeera kati kiri gy'ali okugaana oba okukkiriza. Kati nga tukyeyongera maaso abooluganda, muwulidde omuntu ayina okuwulira ekigambo kya Katonda n'akkiriza n'omutima gwe, bw'amala n'ayetula n'akamwa ke. Kati tulaba omuweereza ono, ekirungi nti omusajja wa Katonda Pawulo yawulira n'agamba Mukama nti kiki ky'oyagala nkole, n'amutuma n'agenda. Tukyeyongerayo mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume nga tuyiga tutunuulira bwajja okubeera omuweereza ow'amaanyi. Pawulo teyaliko ne Yesu Kristo, naye yafuna okubikkulirwa kati kwe tutambuliramu okw'amaanyi. Bali abalala bayigirizwa baaliko nani? Ne Kristo, baamulaba. Naye ono omuweereza omutume wa Mukama gwe twogerako yafuna okubikkulirwa okw'amaanyi. Tweyongereyo ebikolwa by'abatume 9 osome olw'17 n'olw'18. Tuli mu ssula y'emu gye twatandise nayo, ebikolwa by'abatume ssula 9 kati tuli ku nnyiriri lw'17. Ananiya n'agenda n'ayingira mu nnyumba, bwe yamussaako emikono n'ayogera nti, owooluganda Sawulo, Mukama waffe antumye Yesu eyakulabikira mu kkubo ng'ojja ozibule ojjuzibwe Omwoyo Omutukuvu. olw'18. Amangu ago ku maaso ge ne kuba nga kuvuddeko amagamba, n'azibula n'ayimirira n'abatizibwa. Ananiya atutte obuvunaanyizibwa ebya Mukama bye yamugamba, instructions. Agenze ayingidde mu nnyumba, amutaddeko emikono, kitegeeza nti anyweza ekyo ekyogerebwa mu bulamu bwani bwa Pawulo. N'amutekako n'amutuma n'amugamba nti kati Yesu akukoze eki, akuwadde mutume. Amiina. N'amusabira n'amaaso agazibye ne gakola ki? Ne gazibuka. Kiki kye tulaba wano? Nti omuweereza, Mukama Katonda atadde obuweereza ne Ministry of Reconciliation, okutabaganya, obubaka obw'okutabaganya mu mikono gy'abantu. Abutadde kasita omala mikono gy'abakkiriza. Oyina Sister Suzette yagambye nti oyina kuba ng'okkiriza, bwe twadde tubuuza kakwakkulizo ki omuweereza, bisaanyizo ki by'olina okubeera nabyo. Okwongerezaako ku ekyo, wano tulaba nga Ananiya yalayinga hands, era tulaba bw'oba ng'oyitiddwa kyova olaba nga mu kkanisa wabaawo okusibwako, okwawulibwa. Obusumba n'ajja naga nti bano tubaawudde, kati bagenda kubaweebwa. Kitegeeza ki? Nti recognition, abantu bategeere nti ono kati ayawuliddwa. Naye ekyokusaako emikono nga okitadde awo, already obuweereza oba wali wabulina dda mu ggwe ng'omuntu omukkiriza. Kati kino kyakukakasa n'okulaga ekibiina nti oyawuliddwa naye ng'already walina obuweereza. Oba nkinyonnyodde bulungi? Okinnyonnyodde bulungi. Nti kati wano ekyokulabirako tukirina wano nti Yesu ye mwene ye yeesisinkanira ani? Yayeesisinkanira Sawulo. Bw'amusinkana kati Pawulo yakkiriza eddoboozi eryamuyita, kiba kitegeeza yakkiririza wamu n'eddoboozi eryo erya Kristo eryamuyita, era bwe yamala oddiwuliriza era n'aligondera gye lyamutuma okgenda. Kati gye yagenda kwali kuba nti alina connectinga n'omuntu, muntu ku muntu, okusobola okuba nti obuweereza buno bukola butya? Bugenda mu maaso. Naye ng'obuweereza bwali bwamuweebwawo we yakkiriza Pawulo lwe bwamuweebwa. Okusibwako emikono si kwe kuwa obuweereza, wabula kwe kuddira kiri ekiri mu ggwe okuvaayo kubanga kirabisibwa. Kati kyekyo Ananiya kye yali akola ki? Kye yali akola nti bwe tumala okulokolebwa, abasumba bwe batussaako emikono baba bastaring up, baba bakakasa kiri munda ekiri mu ggwe okuba nti kirabisibwa eri emirimu Katonda gy'aba akuyisa okukola.
nyongera okugumiza abooluganda bampuliza olunaku olwaleero twogera ku kuyitibwa mu buweereza kyetwogerako olunaku olwaleero kyetuyigirizaako nti ayitibwa mu buweereza yaluwa gwe amaze okukkiriza kristo okubeera omulokozi olina okubanga okkiriza kristo bw'oba tonnakkiriza kubanga oba tolina kyogenda kuweereza naye wano bw'oba okkiriza oba omanyi kyogenda oweereza kristo ngerako katono kukoyogedde nti bw'oba tonnakkiriza oba tonnakkiriza kubanga kyoba oyingiramu oba tokimanyi kati kyekiva kiyita nti onakkiriza omuntu oli kristo kati omuntu gwakkiriza kyamugamba kyakola bwe tugenda ku mirimu bakama baffe tetukola bye tuwagala tukola byabakama baffe bye baagala era kampani yonna gy'olimu eyo gy'okolera era gy'opresentinga kati ne mu bwakabaka bwa katonda buliko nannyinibwo nannyinibwo oyo yesu kristo yesu kristo kyayagala tukole kyetukola tetukola bye tuwagala naye tukola kiki ekyo kyayagala tukole. Tugenda mu maaso tukyayiga tuleeta ebyawandiikibwa bino ebitulaga abaweereza abayitibwa mu ndagaano empya ebikolwa by'abatume bitandikira ku ndagaano mpya siku kati tukyatunuulira tugende mu bikolwa by'abatume tulabe ekyokulabirako ekirala omusajja wa katonda Philip ebikolwa by'abatume essula 2 olunya olwana mu 2 ebikolwa by'abatume essula 2 olunya olwana mu 2 lugamba bwe luti awo abakkiriza ne baba nga banyiikiranga okuyigirizibwa kw'abatume ne mu kussa ekimu ne mu kumenya emigaati ne mu kusaba. Abakkirizwa nga bayigirizibwa omuntu omukkiriza alina okuyigirizibwa asobole okukula nti bw'anaaba afulumya ebweru akola ki alina ekyokwogera ate era waliwo kyagambye nga bassa kimu waliwo kati waliwo okubeera nti muweereza naye nga ate gwe olina ekirala kyoyagala okukola n'oli alina kiba tekibaleeta kukola ki kubeera bumu naye wano baayigirizibwanga nga bassa kimu mu buweereza mulimu ebintu bye tukola nga n'olowooza nti kirabika siri muweereza nze ndabira bulabirizi baana oba nga bammere ndi asha oba ntegeka mmeeza ng'olinda kukwata kazindaalo naye bw'otunulamu tulina abaweereza be tugenda okutunuulira baalinga mu buweereza omulimu gwe baasooka okubeerako nga bw'ogutunuulira mu butuufu oyinza gunyooma naye nga we baalinga mu mulimu ogwo baalinga basomesa nga bayiga amiina nga bajjudde kyanneewuunyisizza nnyo era okusoma ebyawandiikibwa kirungi omanyi nti omuntu agaba emmere alina okuba nga ajjudde omwoyo omutukuvu amazima kubanga bw'oba tojjudde mwoyo omutukuvu n'ogaba emmere namba ono oyinza ogigabira mu busungu akutunuulira obuyu n'omuwa akatono akutunuulira obulungi n'omuwa ennene kati n'owesanga nga abamu balidde nnyo abalala nga tebalidde obalala nga baviiriddemu awo so nga weetaaga okuba nga olina omwoyo wa katonda nti bw'oba osaavinga kabe mwana muto tosaavinga mwana oyo wabula osaavinga obwakatonda obuli mu mwana oyo. Amiina. Tugenda kulaba omusajja akatonda Filipo ng'agenda abuulira olabe kiki kye yali abuulira. Weewaawo. Tugende mu bikolwa by'abatume essula ya 8 olunya olwokutaano. Bikolwa by'abatume essula 8 olunya olwokutaano lugamba Filipo n'aserengeta mu kibuga ekya Samaliya n'ababuulira Kristo. N'aserengeta mu kibuga ekya Samaliya n'ababuulira ani? Kristo. Teyababuulira muntu mulala yenna. Emirundi egisinga tugenda okujja okubuulira oyo gwe twakkiriza atutadde mu buweereza ne twogera bintu birala naye mukyala Mbiru nti ebiseera ebisinga bwe tujja okubuulira ngera bwe mbadde nkyogeddeko nti bw'okolera kampani opresentinga kampani toyinza kupresentinga byewuwo waka bw'oba olina product gye batunda kampani gy'okolera eyo gy'oyimirira n'oyogerera tosobola kuddira mmere yo gye wafumbyeka n'ogibannyonnyola na experience yo gye wayiseemu n'abaana n'otandika ogibabuulira naye wano tulaba nti Filipo yakola ki yagenda e Samaliya n'ababuulira Kristo
kati kiba kitegeeza nti ebiseera ebisinga abaweereza ba Katonda bwe tuyimirira okubuulira tubuulira Kristo tetubuulira experience zaffe ze tuyiseemu kubanga experience zaffe ziraga obunafu bwaffe ate zireetera abantu okwetunuulira ne balaba nti balemererwa naye buli lwe tubuulira Kristo kubanga kye kigambo ekiramu ekireeta obulamu ekyo abantu bwe bakitunuulira bafuuka balamu mu kyo bafuuka balamu mu Kristo so tetulina kubuulira experience zaffe tulina kubuulira Kristo kubanga Kristo gemaanyi agalokola omuntu era gemaanyi agasumulula omuntu omujja mu kizikiza ne gamuleeta mu kitangaala. Njambirwa kyogedde kikulu nnyo n'ekyo bannange kyayogedde agambye tosobola kubeera nga okolera kampani ya Colgate no advertising a 7 up bakugoba bakugobye dda bannange tuli bajulirwa ba Kristo era gwe tulina okujulirwa. Amiina. Tukyeyongerayo okulaba nga tutunula mu byawandiikibwa abasajja ba Katonda abayitibwa mu buweereza wa gye bava bakugamba ogenda ogaba essowaani mu kkanisa n'ogaana gaba mmere n'ogaana. Tugende mu bikola by'abatume essula 6:8 n'olw'10. Ebikola by'abatume essula 6:8 paka ku lw'10. Sitefano bwe yajjula ekisa n'amaanyi n'akolanga amagero n'obubonero obunene mu bantu naye ne bayimuka abantu abamu ab'ekkuŋŋaaniro eriyitibwa erya Balipetino n'eryabakuleene n'eryabalekezande bannange n'eryabakiriyukiya n'eryabasiya ebigambo nga binene nga bawakana ne Sitefano so tebaayinza kusobola amagezi n'omwoyo bwe yayogeza. Sitefano bw'omulaba gye yasookera okujja okubeera nti ayiga yali muweereza eno no yali Asha dinkoni naye nga mu kutegeera Katonda omuntu naawe w'omumanyira mu njogera ye nti yayogezanga omwoyo weebale nnyo. Abasajja bano abakulaani abe Libatino bagenda okulaba ng'omusajja ono ayogeza magezi omuntu omulaba otya osooka kujja n'owulira ebigambo ebimuvaamu otegeera n'omanya nti ono bikikwatagana n'ebyobwa Katonda byali wala. Kati naye Filipo yali ategedde ekifo ky'obuweereza kyayimiriddemu wano bw'abadde amaliriza agambye atya mu 10 manya Stephen so tebayinza kusobola magezi n'omwoyo bwe yayogeza. Kitegeera nti Filipo yali ategedde kiki kyali ate Stefano baali babiri kati bali babiri Stefano nani ne Filipo. Kiki tulaba wano tulaba obuweereza ebyandikwa bitulaga abaweereza bano abaatusooka ngeri ki gye baatandikamu naffe ekyo kye bali naffe kye tulina okuba mu Kristo baali mu Kristo naffe tuli mu Kristo kati be baafuuka ekyokulabirago gye tuli tusobole okuba nga naffe tutambuza olugendo luno olw'obulokozi mu kubuulira enjiri nti newankubadde Stephen yali mu dinkoni naye mu budinkoni bwe yali ajjudde omwoyo n'amagezi amagezi ago n'omwoyo amagezi ago n'okwogeza n'omwoyo gwo abifuna atya. Tulina abaweereza abatume baali 11 ne beeyongerako we 12 ate mu kiseera ekyo ne Pawulo yali akoze etya amaze okuyingira kati tulaba nga baali wansi w'okusomesebwa kw'abatume mu kuyita mu kusomesebwa ku batume bano ne bafuna okutegeera era ne bajjuzibwa omwoyo w'amagezi. Omwoyo w'amagezi ye yaleetera dinkoni Stephen awamu ne dinkoni Filipo okuba nti agenda e Samaliya okubuulira Kristo ate ono ye yali yajjuzibwa mwoyo omwoyo w'amagezi nti we baalonda mu kkanisa ne bagaba ne kubanga lwaki abeera dinkoni agaba emmere kino kyekyaliwo
mu kanisa y'ebikolwa by'abatume mu bikolwa by'abatume nti baafisanga baki baafisanga bannamwandu n'abalala emmere kati ne bakaayana ne bagenda eri abatume ne babagamba nti bannange kaakati ffe tufiswa emmere bano ne bagamba nti ye bantu mmwe muli bangi kaakati ffe tuleke ekigambo kya Katonda tugaba emmere kati kitugwanira ffe tubeere mu kigambo kya Katonda kubanga bano baalina ekkanisa yali yakatandika ekkanisa y'ebikolwa by'abatume ekkanisa ya Kristo yali yakatandika kati ng'abantu balina okukola okusomesebwa n'okuyingira mu right doctrine eya Katonda oba mu kuyigirizibwa kwa Katonda mu Kristo kati ne babagamba ffe tetujja kugaba mmere kati ffe katubeere mu kigambo kya Katonda kaakati mmwe mulonde abantu abajjudde omwoyo mubakole ki mmwe babajja okukola ki era bano balondebwa bantu abajjudde bano baali bajjudde omwoyo n'amagezi kitegeeza n'emmere y'ekkanisa eno gigaba kitwala omuntu ajjudde omwoyo n'amagezi lwaki ajjula omwoyo n'amagezi nti omuntu yenna amaze okutegeera Katonda mu bwa Katonda nga ministeringa through anything mmere kintu kyonna ateekwa okuba nti muntu mwenkanya bw'agaba emmere teyeekubiira kubanga bonna bantu ba Katonda bonna batudde mu Kristo abalimu kati bw'ogaba nga bw'ogigabira ono bw'ogigabira oli awatali kukola ki kwekubiira y'ensonga lwaki oyo ajjudde naye bw'oba tojjudde bulungi mwoyo w'amagezi ososolasosolamu n'okola by'oyagala kati kitegeeza nti omuntu yenna bw'ajja mu buweereza bw'oba olina ekintu ky'okola mu buweereza manya oweereza Kristo toweereza bantu amiina kati nga tukyeyongerayo tusomewoko awo tulire abatume we baayogera ebikolwa by'abatume essula 6 olunya olwokubiri n'olwokusatu ebikolwa by'abatume essula 6 olunya olwokubiri lugamba bwe ruti 12 ne bayita ekibiina ekyabayigirizwa ne bagamba nti tekiwooma ffe okuleka ekigambo kya Katonda okuweerezanga ku mmeeza kale abooluganda mulonde abantu mummwe abasiimiddwa 7 abajjudde omwoyo omutukuvu n'amagezi be tunaateekako ku mulimu guno neyongereyo ku mulimu guno ne bayita kati mu buweereza ono nagambye nti tulina okubeera nga tukolagana ffenna kubanga ffenna tulina goolo emu yakuweereza ani Kristo kati baategeera nagamba ffe tetugenda kuvaayo eri kujjaku nga tetubuulira ate tujje tugabe emmere mulonde abajjudde omwoyo ne balonda kitegeeza nti gwe omuweereza kavuna okkiriza bwoti oba ekyo kya Luganda n'okkiriza ojjudde omwoyo omutukuvu okuweereza otumiddwa oweereze kati okujjula omwoyo omutukuvu kikakasibwako nti ogenda kwogera ekyo kye kikakasibwa nti ogenda kwogera eri abantu era tulabanga obuweereza buno oluusi abantu abamu banyooma obuweereza obw'okulongoosa kyaki obw'okuweereza emmere ku kkanisa nti teryandabi eri ku katuuti naye tulabanga obuweereza buno bw'amaanyi era bwali bwetaaga omuntu ng'ajjudde omwoyo n'amagezi okuba nga asobola okusaavinga needs z'abantu bano kyova olaba teweenyooma wonna w'oli Mukama w'aba akutadde mu buweereza kola n'okwagala n'essanyu ng'oweereza abantu ba Mukama kubanga nabo obwo obuweereza bw'amaanyi. Abooluganda tugenda kumaliriza naye twogera ku kigambo ani ayitibwa mu buweereza. Oyinza okuba ng'obaddeeyo nga tomanyi nti oli muweereza oba obadde nga tosomesebwangako nti wayitibwa mu buweereza. Twakusomedde ekyawandiikibwa kye twasoose nakyo kirimu Bakoliisa ekyokubiri essula 5 okuva ku 17 n'olw'18 nti bw'obeera mu Kristo oba kitonde kijja naye ate ebyo byonna biva eri ani? Eri Katonda. Kakati wayitibwa mu buweereza okutabaganya abo abatannamanya Katonda gy'oli gwe kkubo gw'oyita naye ng'oli mu Kristo gwakoza kisaanyizo ki kyakoze ekikkiriza gwe okubeera omuweereza ng'oli okkiriza Kristo.
tukyeyongerayo leero si lwe tukomye bw'oba ogenze nosubscribinga ku YouTube channel yaffe ojja kulaba emisomo gyonna gye tubadde tusomesa nga gyonna gikwataani ku Kristo. Kyambiro obadde olina kyoyagala okwongerezaako ku ekyo? Mbadde nyongera ku kya Sister Suzy tekyabadde agezaako okwenfasizinga okukaatiriza nti teweenyooma ffenna twayitibwa. Nyinza okuba nti sigenda kubeera katuuti, nyinza okuba nga ndi Asha naye okwaniriza abagenyi abajja mu kkanisa naye nga mbaaniriza mu mwoyo ne mu magezi. Mu mwoyo gutya nti mmaze okutegeera omwoyo wa Katonda enkola ye bweri mukati era mu mwoyo omwo mwentegeerera mwenannyaniririza abantu. Otugambye nti bwe tuweereza bwe tuba tuli mu kkanisa eteekwa okuba nga ffenna vision ye yaweebwa oyo ffenna gye tutunuulira, kubanga bwe Katonda bw'aba ayita atuyita ffenna naye tubeera n'abakulembeze. Nti omusumba bw'aba nga yakulembera ekkanisa ffenna tukolera wansi w'okuyitibwa kwe oba wansi w'okwolesebwa Katonda kwamuwadde mu kitundu ekyo mu ssaawa eyo mu mulembe ogwo. Kati ne tubeera nga tukolera wansi w'omusumba oyo nga ffenna bwe tuba tukola accordingly ku kwolesebwa Katonda kwe yamuwa. Nti bwe mba ushering according ku kwolesebwa Katonda kwawadde omusumba oyo, bwe mba managinga bintu bya nsimbi managing according ku kwolesebwa Katonda kwawadde omuntu oyo, bwe mba ndi mufumbi wa mmere mu kkanisa omwo nfumba emmere according ku kwolesebwa Katonda kwawadde omuntu oyo. Nti okwolesebwa kuba kumu kwe kw'okubuulira kw'enjiri. Naye mu bulamu bw'ensi eno Katonda awa abantu engeri venues engeri Katonda ze balina okukozesa okulaba nti bakwata ku mitima gy'abantu okuyita mu community mwe tukola ki mwe tubeera. Kati n'olwekyo olwo tulina okumanya, tulina okusomesebwa ng'ekkanisa hawo okukolera awamu. Okukolera awamu si kwe kujja ne tubaako nti tuli wamu tweyambagana mu bizibu, which is good, ne community weziri ziyamba abantu mu bizibu. But bwe kituuka mu kkanisa buweereza bwa Katonda. Kati omusumba oyo weeva yenna mu kkanisa mw'abaali okwolesebwa kwalina Katonda kwe yamuwa kwe tugenda nakwo ffenna tuba n'endowooza emu n'entegeera emu naye nga yonna eyita mu Kristo mwoyo omukulembeze Katonda gw'aba atuwadde. Okusomesa kukyali kunene nnyo, tukyalina ebyokuyiga bingi, naye tubaagala nnyo, mwebale kubeerawo. Tetwasobodde kubeerawo mu Luzungu naye tujja kugizza mu Luzungu tukole ki? Tugiyigirize. Amina. Tweyanzeege katusabe. Taata omutukuvu tukwebaza olw'ekisa kyo. Yes, Taata. Tukwebaza olw'amaanyi go. Tukwebaza olw'obulungi bwo. Tuwulidde ekigambo kyo ng'otuyisa okuba abaweereza. Yes, Lord. Tugwanira okuba n'omwoyo w'amagezi mu buli kintu kyonna kye tukola. Bwe tubanga oba tu asharinga oba tugaba emmere oba kyonna kye tukola oba kuyimba oba kubuulira. Tulina otugwanidde okuba n'omwoyo w'amagezi Taata. Kwe kusaba kwaffe nti twongere amagezi mu byonna bye tukola. Tumanye gwe tuweereza eri abantu Mukama Kitange. Weewaawo tujja kusisinkana abamu abazibu naye tuwa okutegeera n'okumanya how to handle them tusobole obbaleeta eri gwe Ayi Taata kubanga otuyisa mu buweereza bw'okutabaganya. Tukwebaza Taata olw'ekisa kyo. Sumulula abo ababadde basibiddwa mu ndwadde eza korona, eza puresha, eza sukaali, basumulule n'ekigambo kyo Ayi Katonda omutukuvu. Tusaba emirembe gya Katonda obba bugaana kaakano. Leka obulungi bwa Katonda bubagoberere yonna gye bali Mukama Kitange. Gabirira byonna bye beetaaga mu bulamu bwabwe. Bawa amaanyi bwe beetaaga okubeera amaanyi. Taata tukwebaza era nga tugenda okwawukana. Leka ekigambo kyo kyeyongere okukola mu ffe Mukama. Mulisa okutegeera kwaffe Ayi Taata omutukuvu. Leka obukuumi obw'enjawulo okweyongera okubeera ku bulamu bwaffe Mukama Kitange mu biseera bino bye tulimu. Gabirira buli kyetaago ekya buli muntu yenna. Eriyo yalina enjala, eriyo yatasobola kwebaka Mukama Kitange. Teekawe kuba awatali kkubo. Tulabye ng'okozesa abantu. Kwata ku muntu oyo atwalira omuntu oyo emmere yeetaaga okulya Mukama Kitange. Kwata ku muntu oyo amusasulira ebbanja baleme mugoba mu mayumba Taata omutukuvu. Tukwebaza kubanga okikoze mu linnya erya Yesu Kristo tusabye. Amina. 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 Remember, Jesus is still in full control.
amiina. Ab'okumukutu Mukama abatukuvu.